musobola okwawukana kuba temwazaalibwa mwenna naye temwerabiranga kalungi kaali wakati wammwe. Ebyo by'okubeeraawo nti oteekayo kaakati abantu bakumanyeyo bakusaasire bakuwe eki, bagenda kusasula fiizi w'abaana bo. Tetuli ku sayidi y'Amiri. Amiri ensobi gye yakola kukwata omukazi n'abeera naye n'abeera ng'amuzaddemu omwana asooka n'amuzaalamu owokubiri n'owokusatu. Tuyinza okubeera nga tugamba yakoze bubi okwasa abaana ebipande naye ng'abaana be banannyini bipande, amannya agaliko nga gwa nannyini bipande. Era abakazi bayinza okubeeraawo ng'ali mu bufumbo naye ng'alina ekyamutuulamu aganayo abaana bano ndibatwala ddi ewaabwe. Ne wabeerawo embeera yonna ejja n'agaa nti alhamdulillahi rabbil alamin, kyembadde njagaliza embazzi kibuyaga akoze eki asudde. Gwe njagala ombuulire abaana ab'emmamba ate obatimba otya ebipande by'olugave. Bye mubanga muli mu bufumbo muno ng'ono Muhammad ng'ono Margaret olede mu butandise mwawukanye. Ojja ku media n'oleeta ensonga. Respect people, bakuwe endowooza yaabwe. Ebbanga lye bamala nga tebakuvumye. Mbabuuzaako mwena bakyekumidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe leero tukoledde kyanja mulangira furniture ayongera okutegeeza kasita kiyitibwa kya mu nnyumba nga furniture waali ow'ekika kyonna ky'oyagala, dining, sitting room, bitanda, kabada, wardrobe, n'owoba olina design yo gwe gy'oyagala ng'olina gye wagiraba n'ogikoppa ogimuleetera ye yakuguka mu ekyo kasita kiyitibwa kyakubajja. Omwo mwe yakukuga ng'oba furniture wagijjawa oba design wagijjawa omuleetera buleetezi n'omugamba njagala eno nga gampaamu ennaku weziti okime wardrobe yo, mpaamu ennaku weziti okime ekitanda kyo okime. Ekyanja ku Toto opposite yaliwo yekka ndowooza atunda opposite to Toto ebiyitibwa eby'omu nnyumba ku Salaam Tower muvubuka muto mashallah twaniriza nnyo abavubuka okubeera eyo muvubuka kasita wange yenyigidde muvubuka muto musiraamu naye alhamdulillah kibyakoze byolabira ddala no workshop tukimwebaliza tusaba Mungu. Waba sampa akulagako wano okitegeeza ekiri mu kiyungu mashallah ddala gaba masavu ddala. Seeka sebo sawa obuuze ku bantu nga tunatandika kugenda mu maaso. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ebyo nno byenjogedde bitegeeza nti yayawukana Mukama Katonda la ilma lana tetulina kye tumanyi illa ma 'allamtana okujjako kyaba tuyigiriza kituufu ne kyaba tumanyisizza. Ebyengira n'emirembe bibeere eri nabbi waffe yeebase Madiina sallallahu alayhi wasallam. Mukkirize mwenna abantu ba Katonda mbalamuseeko n'ekiramuso eky'ebbeeyi eky'eddembe ekigatta salaamu emirembe baraka emikisa wa rahma n'okusaasira kwa Mukama Katonda nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Esebo olamu bugambo kiseeko olamu si bubi tulina we tubeera nabo ne bagamba naye baseekawo batiisatiisa asooka n'ayimirira ati naga bismillah wassalatu wassalamu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam nolabira namwe nga seeka atiisa esebo bagamba naye seeka oyo ng'asoose tukangakangawo omwoyo ate kuba kanga kati si bivvuunudde towulidde nga ddala bisaana. Kituufu sebo nsanyusa okukulaba alhamdulillah. Weebale kukwata bantu b'eggwanga n'obanga obasomesa. Tugezaako mpolera mbadde ate oli musajja w'amaanyi kubanga okusinkana naawe twasinkana mu kibuga kya Nabbi Muhammad ekibuga ekikulu sallallahu alaihi wasallam. Abantu bayinza okuba ati bakulaba bulabi naye nabbi waali Madiina obusiraamu we busibuka natuukawo n'omutolera salaamu ne Makka n'otuuka. Ekyo kye kikufuula ow'enjawulo. Nsaba Allah akkirize. Amiina ya rabbi. Mashallah omwaka ogujja nzizeeyo. Allahumma amiin. Era nsaba Allah akkirize. Esebo tuleme kukoma kweno program ddala tubenga inshallah tufunangayo olunaku tusomeseeyo kuba ensi etutwala. Ekyetaagisiza ddala kyetaagisiza ddala. Society gye tutambuliramu endoogo efuuka endongo bw'ate kamiliyoni yakubye omuntu eŋŋoomi bw'ate gundi ne tubeera nga baganda baffe society bangi abasiraamu naye nga tebafuna ku bigambo byammwe
ate era nga yensi bwetyo bwetambula. Yensi bwetyo abantu betuyirimula nno mu muzikiti tolowooza nti era tukkiriza ntwale guno omulanga okoola buli yenna ali eyo nga ewaabwe mu muzikiti atyayo byabironginga nga yalowooza agenze nnyo olw'okuba yasiba enviiri olw'okuba anywa enjaga olw'okuba okugamba nti abantu betubeera nabeno mu muzikiti ekiro bye babeera mu wininwaji ekiro bye babeera mu shiba mbubumbu naye mu kusaala muno mu mpolampola mwagenda aterereza tosuubira kutereeza ng'oli eyo ebyo byonna mubeere eyo ebbanga Katonda lyakyabataddeyo naye ate mumanyeeka olwokutaano toggwamu busiraamu bw'okugweramu ddala olwokutaano nga bwe tutuuka manya nti omusiraamu alina kuba ku muzikiti naye gwe obeera otya omusiraamu kale n'obeera mu by'obaddemu ebyo nga ne yidi tobeera mu byabasiraamu tolanga oba ogenze nnyo mbona nti nina bupati bwokka n'asaala ntya kati oyo ajje mu muzikiti ajje ajje asaale mu kasikati k'akampi aliwo wakasikati akampi funayo akasaalo awo babeeramu baamirati ng'ayambadde gundi nga mukaaga buli lwona tojja kulemerwa kusaala kigenda kikusika era olugira wabaawo abakyala awo ab'ensonyi n'akugamba nti omaze okufuna wuzu nti mmaze naga beerakaawo kankuleetere wano mbadde n'akakaaya mu mmotoka bakyala mwebali ekitegeeza ko kennyini ogenda mu mutima gwogaa naye okusaala kituufu olina saala nga mu biwanvu ddala okusinga okugaa fuluma okusinga okugamba fuluma era ne ba shekhe ne ba amirati tubagamba abantu nga bwe baba bazze mubakwate mu mbeera ey'enjawulo kuba batazze kulaba ggwe abazze kuwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Yesebo kampuni yali eteseeka Takbir Travels etambulira ddala gwe tunda buli mwezi Makka obeerayo alhamdulillah tukyebaliza Mungu subhanahu wa ta'ala weneebaliza banna takbira mwenna abandaba abatambuddeko naffe tugaa nti ffe ku takbira bw'ojja ofuuka wa Luganda tetuli oba tufuna oba tetufuna twewaayo okubatwala we mujjira tujja kubatwalanga bwe kyosinga okwagala muddu okutuuka mu kifo kya bbeeyi ddala kikulu nnyo atwere ku mubaka salaamu atuuke ne ku nnyumba ya Mungu ddala toli ku kyakufuna ekyokufuna tujja kufuna edda kati ffe tukyali baana bato nze muganda wange Seekaluka Mutamusuza nabo bafaanana kati tulina bakadde baffe abadde mu mulimu baseeka Kyewalyanga ani Mityana tulina muganda wange Seeka Zaake Bukoto Hijja tulina mukulu wange mukwano gwange Seeka Twawiru chairman wa bureau mu Uganda etwala abantu e Makka kati abantu ngabo Bashekhe Hussein Mutyaba babaddemu ebbanga abo be balina okufuna olwaliro kubanga bakizimbidde ki ebbanga naye kati ffe Baseeka wange Tamusuza abaani Bazubadu tukyali kuzimba kizimbe Mungu bw'aba akuwadde alhamdulillah naye okusingira ddala kye tufunamu kwe kuba nti Mungu atuwa omukisa ogulaba ennyumba ya Mungu kuba bwe tufuna abantu ate tetubaweereza buweereza naffe tugenderako n'omutambuza buli wamu oba ofunye oba tofunye naye tukakasanga Mungu alitusasula inshallah ta'ala. Saba Allah kiriza. Allahumma amin. Enteekateeka ziri zitya ndiyo Seeka njagala kugenda nyumba ya Mungu mu kibuga kya Nabbi. Ennyumba ya Mungu enteekateeka ebeera ya passport na ssente mu ngalo. Okusingira ddala Mungu kukoowola kuba ebyo n'osobola okuba nabyo nga takuwadde takuyise takuwadde invitation. Nkufuna. Yes. Mungu yankoowola njagala kugendera mu kampuni yo. Yeah. Olinawo nteekateeka ki mweno period gye tulimu? January ono 2026 inshallah. Tugenda kubeera ennaku z'omwezi 17 tujja kubeera e Makka era alaba program eno waleetera akatabo 17 abeera naffe e Makka. Milioni ezi 5 kuliko ebyokusula kuliko hoteli ate nnungi eri Marukaziya bebifo ebyetoolodde gundi haram oluva wali okkirira bukkirizibwa oti kuliko air ticket ya ennyonyi ennungi etalwa mu transit essaawa tugwa Ethiopia oluva Ethiopia tudda Madina ennyonyi etalwa mu transit essaawa ng'emu ku bbiri oba otuuse kaakati n'ojja obeerako ne ssente z'okulambula tetuddamu kuga nti ate kati bana salaamu alaykum tubadde tusaba buli omu aleeteyo
esente zonna milioni bwe tuba tukusabye 5 zonna ziteekwa okubeera okwo. Buli kimu kibeera okwo. Buli kimu kibeera okwo kyenkulekera kuba kulya. Era bw'otaaga nti aseeka ate watuga emmere yiyo naye ebisigadde kusula bulungi, kutambula bulungi, nnyonyi ekutwala n'ekuzza. Ffe twewala okuddamu okutoolera abalamazi salaamu. Bw'ate waliwo ebigaanyeemu wano. Bana salaamu alaikum sooke mujje kakati luumu. Owalumu abadde akyabanjayo. Owalumu abadde agamba no. Oyo ye takbiru travels. Era batambuddeko naffe basobola okunjulira. Omulekera ekintu kimu? Ya. Kweriisa. Weriisa. We shoppingire. Wayinza n'ogamba seka ndowooza no shoppinga. Ate era n'okulya n'ali kuyingidde naye lwakuba kati gwe eby'emaka wabiraba nti abantu bane programu ez'enjawulo bwe nkiyingiramu ekyo kiyinza okumalira ebiseera ate ne nsitakola kyantutte. Kituufu. Ono bw'avaayo ate ono addayo. Ate emmere yo neewoze ate tayagala muceere. Ne ŋŋamba ebyo sijja biyingira. Bw'ate ku musanvu nze manywa akacaayi ate tekaliwo. Kati n'olw'ensonga eyo gwe weetetenkanya ku byokulya. Ddala. Ebisigadde mashallah. Ebisigadde tubeera nawe. Ensonga ekuneteza Seeka nsonga ya famire. Omuntu ayinza okujja lwaki baseeka bagiyingiddemu. Seeka agenda ogiyingiramu olw'ensonga paati emu eri ku saidi yaffe Busiraamu. Y'ensonga lwaki bamaseeka bagyettanidde. Ensonga ekundeesezza nsonga ya muganda waffe. Saidi eno Musiraamu, saidi eno si Musiraamu. Nakulabyeko mu muzikiti. Ng'olina ensonga ze weemulugunya. Abantu ne baba ne bagala Seeka munoonyi oyo. Lwaki ayingirira ebitali bya ddiini ye? Tuba tutandikira ndowooza awo. Seeka lwaki wavuddeyo ne weemulugunya olwa maama yankuza? Maama yankuza oyo baga nti weetaba mu mazina ga nkima ng'ate tolina oluusi nga tolina na mukira. Kasita ojja mu mazina g'enkima kakasa nti omukira ogulina. Kaakati maama yankuza muntu wa social media nnyo. Era buli step yonna gy'abadde ng'atuukako ne bwali emmere tumanya. Kaakati muleme tufuula basiru nti tuyina kulowooza nga mwe mulowooza. Ku media kuliko abantu abenye, kuliko eyasuze enjala, kuliko akubye jackpot essaawa eyo musanyufu, kuliko omutamiivu, kuliko ffenna tulowooza byanjawulo. Kaakati buli lw'ojja ku media n'oleeta ensonga. Respect people, bakuwe endowooza yaabwe. Ebbanga lye bamala nga tebakuvumye. Nga tebakukakkanyiza. Kwati oyo omukyala omukyala wa kitiibwa mu field ye mwali. Lwakuba nti abantu basiiwuka empisa ne basukka ekkomo. N'agira gwe Becky olinga kino, gwe Amiri olinga kino. Naye omuntu buli lw'oleeta ensonga ku media totufuula basiru nti tulina kusirika busirisi, tetulina kusapootinga buli kyoleese. Tujja naffe kwogera kubanga tuba n'emimwa nga nawe bw'ogulina otuleetedde ensonga. Kakati naffe katuliyakitinga okulowooza okusinziira nga bwe tukola ki. Kyataleese temukyogerako? Ate kati tukyogerako tutya? Twogera ky'otulaze. N'olwekyo ebbanga ly'omala ng'okitulaze tuba tulina okukyogerako. Abantu bagizaawo ne banvuma ebigambo ebinene. Olidde? Lwaki oyingira mu nsonga zino? Basingo maaza abamu bagize ne banvuma ebigambo ebinene. Kaakati gwe kati ffe obulumi bwe tuyitamu. Ebyo nno okukubuuza obulumi bw'oyitamu si kinene. Naye okuddira omuwali mu kati nga nze n'ompemula we mula n'ogaawo oyo alya n'embizzi. Olidde? Oyo alya n'embizzi. Embizzi kati katukusa embizzi. Oyo akwana waliwo yaga nti akwana mukwano gwange sina musiraamu. Owulidde? Kandi nze Ssekimwanyi bw'onjogerako ekigambo eky'okukwana, okukwana ng'okyogera ku musajja ago tegabeera mawulire. Okukwana nti nkwanya omuwala. Waddembe okukkiriza, waddembe okugaana. Ate n'ekirala nti Mungu engeri gye yatutonda okimanyi bumanya nti ffe yatutonda abasajja nga tulina kyaja. Kituufu. Ate najja atutonda nga tetulina soketi. Kaakati bwe mbanga ddala yantonda nnyinako kimu ate nga kyaja eyingira mu soketi
kitegeeza ndi socket nyina kunoonya noonye kituufu kati bwe mbanga nnoonyeza socket tejja kusangaawo mu nnyumba tejja kunsanga mu nnyumba kuba ekyo Katonda okuntonda nga nyinako kimu kitegeeza butegeeza nti nyina kunoonya kyakubiri so ago tolowooza nga nti ovunye omusajja n'ogaawo oyo okukwana si musango banka Katonda lyantonda nga nyinako kyaja nga socket sirina mba nyina kuginoonya walala so ebyo si mawulire olw'okuba nti twogedde ne mutuwemula ne mutuvuma olimbe ng'embizi olinga kino olinga kiri ng'anoonya views nze Ssekimwanyi sikyanoonya views Seeka Ssekimwanyi tuleese mu walimu omuntu naye ogenda okulaba sikyanoonya views wano nange mbadde nkola ensobi owulidde sikyanoonya views nti noonya views wabula okulambika kituufu tolindabayo nga mpe mudde omuntu tolindaba nga nvumye kabidi yako nga sikalina yadde okukakkanya ekitiibwa ky'omuntu wabula tulambika ekintu netugamba nti kino kituufu kino si kituufu kati n'abalala bagambye oyo lwakuba kyali waamiri nze amiri nakolako ekkutuba ng'ensonga ezo zaakafuluma ng'omukyala wabaali bagenda kumwanjula kumuwa kaweta baali bakamuproposinga muwa kaweta nenkola ekkutuba neŋŋamba abasajja muwase abakyala ebbanga ly'omala ng'omwagala ebbanga ly'omala ng'oyagala omukyala nti njagala omukyala gundi genda ewaabwe omugjeyo okuggyako ng'okyamubuusabuusaamu owulidde kati nakola ekkutuba nagikola nali katwe era amiri ne mutayirira bulungi ne mbagamba ekyatuuse ku mukwano gwange empeererwe mwakirabye saayogera linnya naye ne mbaga ekyatuuse ku kyali wange empeererwe mwakirabye saagala nammwe kibatuukeko ali mu kkaaba amaziga woowe yaaye tetuli ku sayidi y'amiri amiri ensobi gye yakola kukwata omukazi n'abeera naye n'abeera ng'amuzaddemu omwana asooka n'amuzaalamu owokubiri n'owokusatu mbu basatu nga takoze eki ng'ogaseeko akambu ebintu by'abakyala obimanyi bikyukamu essaawa yonna ebintu bikyukamu kakati ensobi eyo yagikola bwe tobeera na mwana wa muntu waka n'omukunya n'omugyamu kkala owulidde emyaka egiwera 5 bwe muli awo abakazi tubeera nabo bwe muyiiya kino bwe muyiiya kiri muguza akapoloti ayise mu bizibu byo owulidde akutegedde ali mu bbaafu enjala zivudde namu ayoza ngoyezo muba maseeka muli kumanyiga piraawo kati nze piraawo nze nebaza Mungu nti ndi mubawalimu abali alhamdulillah kati piraawo owulidde byebimu nate byabadde ku vidiyo yo aga oyoseeka wakapiraawo oyo amiri engeri gyavumba kapiraawo babawadde kapiraawo kyobula bakomerera Chosen Bek bagende wa Amiri Foods babuuze oba ali ogenzeyo nze wa Amiri Foods ngenda sigenda nga yokuga nti akyali wange barakallahu fiku wajazakallahu khaira fi dunya wal akhirah tunaddamu no newe mba sigenze nsobola okuba essimu ne mbaga nti mugireete ntudde kyanja owulidde newe mbanzize n'abantu 10 nkwata mu nsawo n'ensasula abantu be mbanzize nabo ewaamiri bakimanyi kati siri ku level ya kujajja tamiri wekizenga kituufu muganti kituufu wajja n'omugamba wekizenga kityamu era muganti kityamu buli omu abaako n'owuwe kakati kituufu kyali wange naye waaba akoze ekityamu kimuga nti ekyo kityamu ng'omuwalimu gwe ndi nayimirira mu kutuba bonna emigo n'engibayisaamu bwe nti n'omulaga ensobi ye ne mugamba nti Ssekajja bw'aba yazze n'awasa omukazi n'amuproposinga n'amuwoowa era nakola vidiyo eyo abagiraba ne mbaga ne bw'oba omaze n'omukazi emyaka 10 oli najja kwolunga wa boda n'amuwa amahali n'agakwata ye nannyini mukyala weesiimuule ekkabi n'otambula ogende ye amuwoowa aliwa Ssekajja simanyi simanyi ani tutunulira ebisinga byonna bali babiterawo mu mawulire naye kiripu y'okuwoowa yo tetunagiraba sinange sinalaba kiripu ya kuwoowa yonna waba wakyaliwo kibuuzo naye bw'ojja n'okutwala omukazi ng'ono abadde agiraagira bw'ati era ensobi Amiri yagikola eyo ensobi Amiri yagikola yalwawo tosobola kwemamaza bw'oti akazi kalungi Chosen Bek si ye mukyalo omubi ennyo Chosen Bek alina erinnya kituufu
Chosen Beki alina kantu kakati gwe ani anakusomesa ebitabo mmwe abavubuka be Kampala tubagambe tutya oyo omukazi bwatyo omulinza ki Katonda amuwadde nti gwe kennyini be bakyala bosanga nga gwotajja kusanga nga nti saafumbi nasanze omunyo tewali aba bakyala enfumba yaabwe bayanjawulo olina gitegeera ekiti ky'aba Chosen Beki tajja kuveera mufumbiro wabula bw'amanya nti ono omusajja ziraavu weeri naye ajja kukuba essimu bakole delivery kwa Family Foods kituufu agambye nti sifumbye naye baleete kakati oyo waloba era omwana aga nti wabiroberamu wabiroberamu owulidde omwana ng'oyo gw'olabira ddala nga ali kubanga ye ekikye mu kulaba okw'omunda ye yali ayagala marriage yakyoyogerera yali ayagala marriage yali ayagala mikolo era ne mukaswida ze alinamu nga neesunze okundaba akantu ako kamanyi kati gwe owulira era mwegendereze ennyimba abakazi ze bayimba nga bali waka ekyo nakibagamba ayimba nga koona bw'oli omukazi ng'ayimba siri muyembe oba oninda kwengera olimba omanya tandika kubala nnaku akayimba ako waliwo yafulumya akaswide ne balowooza yakusaaga anti byakuyimba buyimbi ebintu byakuyimba n'owulidde ebyava mu vibe omusajja yakabira Cameroon eyo nja kuba mukyala dokita bw'anaabanga dokita ne abakyala bo teboogera byanjwanjwa yamaliriza akaaba ng'akolimira buli mulamu naggulawo n'olutalo n'omuwalimu waffe naye n'amala n'akola ki kati weegendereza ennyimba z'omukazi buli oyo omukazi ng'ali mu bbaafu bw'ati ng'alina obuyimba bw'akubakuba weegendereza onoonye message erimu kyekyasinza obbatabula mu kano akaseera katiseeka baani society naye Seeka Ssekimwanyi walaze ng'olaga mbu muganda waffe byeyakoze si bituufu kaakati bwe tuva ku Amiri muganda wange oyo nkugende nti ensobi ye gye yakola ku lwawo ye ng'akanya kufugumira baana ekyo yakola nsobi yalwawo ate era ng'omuntu gwe muludde naye omukyala aba alina bye yakola bingeera ebyababiri tuyinza obutabimanya byonna mu mawulire era n'ebintu n'akola tutya Beki ne bw'anaaba ayogedde waliwo bye tutajja kumanya ne bw'aba ayogera nnyo waliwo ebijja okusigalayo nga byali byabwe byababiri naye awo ensobi gye yakola ku lwawo omukazi ono ate bayize kankubuulire oyinza okuba mubadde tokimanyi omukazi ono yali ayagala nnyo Amiri yali ayagala nnyo Amiri ebyaddala okusinzira betulaba kazi yali ayagala nnyo Amiri mbuuza lwaki nti gw'ovanga ku mukazi okukwata neyeekuba embaga n'akola embaga ya ssente empitirivu bambi yanyuma buli kimu kyonna kyali on point makeup yali on point naye n'amaliriza embaga n'agimala olwaleero enkya n'akeera mu live era nakubira Amiri essimu ku makyenkeera ne mmugaa nti tugende tugyeyo mukazi waffe kuba nze nalabira ddala Amiri nanga nti ate tujje ekyo tekisoboka namugaa ssebo nze nteekebwa ebijinji byonna tulabe nga kimeyo ensonga yaffe naaga seekaleka kuba nze eyo live gye yakola abalala bonna baagira ne bamuvuma ne bakola naye nze nalabawo omukwano gwa Amiri kubanga omulala singa yali bulungi yali badde mwane munu ye ng'akola birala kituufu kaseera ako tekaba kakwogera bigambo naye yajja ng'akaaba amaziga bananga omusajja ono anjagadde omusajja ono anjagalidde abaana omusajja ono aga amaziga gaali gakulaga Amiri nti Amiri gwe nali njagala okole kino naye wallahi si gwe yakikoze kaŋŋende n'ono yabikoze kamalega sikugenda nti kaŋŋende n'ono kamalega genda n'ono singa yali musanyufu oluvannyuma lwa Katonda teyaalize mu mawulire kaabankeera eyo essaawa omugole essaawa ezo za kunoonyezaamu akiika kunoonya balongo naye gw'obeera otya ku mukolo nga bagumaze jjo n'okeera abasinga temwakitegeera mukazi oyo yali ayagala Amiri bwe bubonero buno butalaba kati bino byonna bakubanga ya moving on nga tayagala Amiri bino byonna teyali bikoze
zino zonna sayini ziraga jama nti jangu nkime ensonga weeri. Amiri akyasobola? Amiri wetugenda kwa kyonno nkiraba kiyeba. Nakyo nkiraba kiswaba kyange kiyeba gwe tomulaba? Mulaba? Naye ssebo ayiwa amavi kwanze mukubira essimu mukuyako essimu ne muga Amiri tobaako kyossaayo. Tobaako. Naye ogenda okugira bwoti ng'era nga bw'omanyi nti abeera muntu mukulu. Abantu bano ababiri balina laavu. Weeri. Era ekyaliwo. Weeri. Wetukigaziyaamu Seeka ne tugenda mu bitabo. Nzikirizibwa okugenda kukima mukazi wange bw'aba yagenda ew'omulala n'amuwa ebyo by'esaatuukiriza. Andi kati ono lwaki tugenda mu bitabo? Ono teyali mukyala we. Wano teyali mukyala we. Awo tuyingidde ebitabo. Abatali. Si mukyala we. Awulidde. Ono anaaba amukoze nnika ye mukyala we. Nika yo nsobola ogimenyawo ne nga waayi kankimu ate ng'ogimenyawo otya? Okkiriza mbu kigenze. Bwe baba basibye nnika basibye eyo eba egenze. Noonya mulala. Mukazi bwe baba muwadde amahali tokkirizibwa kiri haramu okwogereza omukyala oba okukwana omukyala gw'omanyidde ddala nti omukyala si kimwanyi. Kiri haramu. Tokkirizibwa. Noonya wuwo nga nkimanyi. Seeka Ssekimwanyi mufumbo. Yagenda n'awaayo amahale. Era bannaye kye mukola kibi nnyo. Okuddira bakazi b'abantu ne mubateeka ebigambo mu matu. Bambi omusajja tamuwa keya. Olidde ekivubuka kisanga omukazi wo ng'ava kugula byagula nga ati naye waayi ng'otambudde nnyo wano okugula entula. Sajja asiba avuga emmotoka wano. Ez'amafuta tasobola kuwaako kiro y'ennyama. Omukazi oluba omugamba ebigambo ebyo emirundi 3 kiri haramu. Oluba omugamba ebigambo ebyo emirundi 3 ekivaamu kyekyo kyennyini. Olidde. So abaga nti tugwira side ffe tetuli bya kusanyusa bantu. Tuli kwogera kituufu. Era obadde obuuza ekyanzijeeyo okuba nti oyogera ku nsonga ezo. Njogera ku nsonga ezo. Ekisookera ddala engeri gye zaabadde mu mawulire kye twasoose nakyo. Twayagadde okulaga ensi nti kye batuleetera ffe kye twogerako naye okukyogerako kwakyo ffe ng'abawalimu twagala okulaga kubanga si ono yekka, si Becky yekka. Abakazi bafunye omuze nti kati buli lwafuna ebizibu byonna. Ate nammwe n'abasajja nammwe bannamawulire tulina ki nti kati mwate munoonya ebitunda omutimbagano gwammwe. Kati buli lwosanga omukazi ng'ali awo gundi wava mbufumbo nti wavaamu ddi nti wiiki ewedde nti jangu okole story eyo nnungi enkolera nga wakola omukolo gwali gw'amaanyi. Ekyakujjayo kiki? Nkufuna omukazi nga ayiiya kintu kyonna kiyinza ng'akubawo emboozi. Kati ekyo abakazi baakifudde ada, baakifudde enkola. Era bannange abanvumye mwebale kunvuma naye mwakyawa amazima. Mwakyawa amazima kubanga nze nabadde nkugamba nti gye buva ne gye budda si kya mu Busiraamu. Owulidde Qur'an evuga nti wala tansawul fadla bainakum. Musobola okwawukana kuba temwazaalibwa mwenna naye temwerabiranga kalungi kaali wakati wammwe. Tugenze mu kitabo. Awo tuyingidde ebitabo. Temwerabiranga kalungi kaali wakati wammwe. Kajjukirenga. Kale bwe kibanga kikutisse kyakugamba abantu kwoba ogamba abantu akalungi akaali wakati wammwe. Temusiriwala kutuuka ku ekyo kubanga social media eno kakati njala ombuulire ebbanga ly'okoledde ku media kuno. Ani yali awangudde olutalo lwa media era baluwangula batya? Okuluwangula kuba kusirika. Abantu ababiri bwe bajja bati ne balwana biggwa bitya. Era kubaako omu ku babiri akoze eki? Asirise tewali agaba wiri n'agaba nange gundi yawangudde. Kunyumyamu bunyumya nakwonoona ddata w'abantu. Okulaga abakyala bano n'abaami abali eyo nti temwogera bigambo biri wakati wammwe naddala nnyo mu bufumbo kubanga obufumbo Katonda yakikola yagamba nti hunna libasul lakum. Bwe yali ayogera ku bufumbo olwo tuyingidde mu bitabo. Katonda yagamba nti hunna libasul lakum, abakyala abo ngoye zammwe, wa antum libasun lahunna, nammwe
muli ngoye z'abakyala abo. Katonda yakozesa olugoye luno bw'oba oyagala okutegeera kye yali ategeeza. Yali ategeeza nti emigaso gyonna olugoye kye lukola n'omuntu eyafuna munne kyakola eri munne. Ekyokulabirako olugoye lubika omuntu omubiri gwe obwerere ne buba nga tebulabika. N'omufumbo ono buli lwabanga alina munne abika obwerere bwe ne busigala nga abulaba ali ogwo yeyeka. Ekyo ne kibanga lugoye. Ekyokubiri olugoye luwa omuntu ekitiibwa era oyambala ne baga nti ng'onyumye. Olugoye ekyokusatu empewo yiino tuli mu biseera bya mpewo oteekako bw'oti olugoye obuguma n'omufumbo naye abugumya munne. Ezo zonna migaso gyaki gya ngoye. Kati bwe mubanga mwawukanye ne mulweyambula toleetera bantu kukwata n'oga nti wuuno abadde ayambadde ebiri munda byonna obiraga abantu bano tebalina kye bagenda kukola kuba ekigendererwa kyammwe tukinoonya ne kibula kubanga ne bw'onaamubizza tajja kubulwa mwagala. Tajja kubulwa mwagala. Ate era temunoonya bawagizi nti bagenda balonda. Ebyo by'okubeeraawo nti oteekayo kakati abantu bakumanyeyo bakusaasire bakuweeki bagenda kusasula fiizi w'abaana bo. Bagenda kuwa omwana oyo ettaka. Ono yalina obbibawa. Mmwe ng'abazadde mmwe byonna leero ono ali waggulu enkya ono ali wansi. Oyinza okusanga gw'ovuma mu kaseera ako ali wansi ng'enkya Mungu agenda musitula. Ddala ne bw'aba amusitudde abaana basigala babe. Yabazaala mu mbeera nnungi yabazaala mu mbi basigala baki? Basigala babe. Temusiruwala na butimbagano buno kukwata muntu gwe muyina kudde. Ono bwe mufiirwa omwana bw'afa. Nze nyina omuntu gwe nalaba okumanya ebintu bino abakyala muyina okubeeramu n'abaami mubeereemu. Nyina omwana gwe nalaba yawangaala nga kitaawe tamusomesezzaako. Tawe tamusomesezza. Taata yali alinamu? Simanyi naye eteekwa okuba nga enfuna teyali nnungi. Enfuna teyali nnungi. Ate ne baawukana ne nnyina. Nnyina w'omwana n'amusomesa omwana n'agiraayo tebyatambula bulungi mu ssomero n'avaamu ng'amaze ekyomukaaga. Omwana oyo Katonda yamujjulula. Omwana bw'amujjulula eno gye yali akulidde Bukojja baagamba nti ffe tetulina kye tugenda kukola kyonna tumala kuwuliza musajja. Oli ataasomesaako yadde mwana omusajja omunaku. Tetulina omusajja bannaye tetuyinza kunyooma musajja. Eyo no family eba ntegeevu. Ati abannaye tetuyinza omwana ono tetuganya akulidde mu ffe wano naye si waffe. Sooka okubire gundi mwami gundi agamba ki? Era baamala okubira omusajja yabaga bagenda omukubiranga ne transport aziika omwana tamulina n'abaga nti munsondere transport nzije. Kaakati ekyo kye bakulaga toddira bantu bano bagiwa omuliro. Omuganda aga nti abakuba ezaagundi be bakuba n'ezaagundi. Mubeeremu amagezi. Leero abambala eza Nuupu enkya be bambala eza Museveni. Museveni talinaayo bantu babe banjawulo. Abavuga epiki eza Museveni enkya be bavuga eza Nuupu enkya be bavuga eza Kifeefe. Tobeera driven na buno obuwagizi obw'ekifere buno obuwagizi obw'okunyumirwa ne mweyambula mwenna ne mweteekaawo. Agiwadde omuliro ye problem. Kati gwazze ng'osuubira amagezi nga gagamba nti ofuna busaasizi wano. Obusaasizi bwona obukuŋŋaanya ogenda buteeka mu kaveera obutwale wa. Kati ffe kye tugamba abantu nti ekintu ekyokwogera ebintu bye mubadde nabyo ebyantu ababiri kya bujega nnyo si kikolwa kirungi. Nkutegeera. Nawe tubeera n'abasajja tubeera n'abakyala oba omusajja mubeera mu bufumbo omwo ng'omusajja wa kitiibwa ayinza okuba omuwali mu nganze nga bwondaba naye nga bwe weebaka bw'oti la ilaha illallah nga buli kituli kya mubiri kifulumya omukka ate si eno enfulumya eno ey'obuntu bulamu nga genereeta kati bw'okeera n'oleeta ebintu Katonda yakuwa oyo obireese obyambudde obitaddawo tukole ki? Muntu wa ku magezi. Amagezi bwe bagabawa mugatwala. So ekyatujjayo kwe kulaga abantu era naali ku gundi eno kitwala. Bw'oba oyawukanye n'omuntu mulimu by'olina okwesigaliza.
si buli kimu jangu okitunyumize. Ffe tetulina kye tubyetaaza. Naffe tulina love life zaffe. Owulidde buli omu alina ex we naani ne current naani. Temututama. Bakakane. Bakakane ate n'ekirala ekigundi ekirimu nti media eno lwaki ffe nga bawali mutuba tulina ogikuba nti marriage institution y'amaanyi mu bulamu bw'ensi muno era tewali kintu Katonda kye yakola nga kitambuza obulamu nga bantu kubeera babiri. Omukyala tayinza kunyumirwa bulamu nga talina musajja, n'omusajja tayinza kunyumirwa bulamu nga talina, ne bw'oba olina ssente zenkana ki. Institution eyo Katonda agiteekawo nga yeyina okurelaxinga ebirowoozo by'abantu, naye ye institution esinga okubeera mocked. Buli ajja agizannyirako. Kati media yonna eri against marriage. Eragira ddala omwana ono ali mu primary n'omwana ali mu secondary n'ali ku university nti marriage it's not the way to go. Oba ekyabanyiza gwe kujja gamba n'otunulira bankuza bakkuza batyo. Era enkuza teba nnungi. Ekisookera ddala nkugambye nti okwogera eby'omu maka si kituufu. Ng'aba wali mutwalina okuvaayo tulaga abantu n'abawala abazze bameruka enkya n'eggulo boogera kino boogera kiri kye basanze si kituufu. Ekyokubiri okulaga abantu nti tetuganye okwagala kubeerawo naye si kwagala ku mulirwano. Awo mwakwatawo nnyo. Okwagala tetuganye naye si kwagala ku mulirwano. Wabeerawo embeera gy'ogenda otteekawo etagenda kubaawo. Waliwo effumu ly'oba osimbye mu munno era amiri oyo musajja. Amiri oyo musajja kankubuulire tewali kintu kati bw'ogattako okuba nti amututte omumanyi mubadde munywa naye caayi abadde ajja ewuwo omukazi n'ajja n'afukamira n'agamba ndi musiibye mutya nno bassebo ndeete kamonde ndeete juice kiruma nnyo kuba oluusi ne bw'oba oyagala kwerabiza kino nti omukazi baamututte buli lw'ojjukira ate yamututte n'ojjukira obunnanfuusi obwo ate ne ogatta bibiri. N'ogatta omukutwalako n'ogatta n'ani amututte obunnanfuusi bwono n'ogamba Khalid ali mu kulaba ebintu byange. Munywanyi wange ali mu apo yejovaana amekese mmekete asaze ensale. Otandika okubamu obufaananyi. N'ojjukira amannya ge badde bakuyita. Abaana bo balina amannya. Ayinza okusalako erinnya Seeyi n'akuyita Seeka. Owulidde? N'ogamba kati n'oli bagamuyita. N'ogamba abadde akuyita Ami. Kati n'ogamba nti Seeka la ilaha illallah. Kati ebyo byonna bikubeera mu mutwe n'ogamba naye omuntu ono enduulu zino zonna zaabanga za kifere. Ebyo biba bikuluma. Tugamba abantu nti ekyo tetuganye naye okwagala ku mulirwano nedda. Weewaawo obusiraamu bukikkiriza kuba kati ono aba takuzira ku mwasa. Era kyovula tubagamba nti mukukuma abakyala omanyi obusiraamu bye bubagamba bye muwakanya. Ne tubagamba nti bannange si kikyamu buvunaanyizibwa omuntu okujja n'abeera awo alina ennamba ya mukazi wo ayinaani okutta omukazi. Ebyo nammwe abasajja mufunemu ekyokuyiga. Okutta omukazi mbu ddereeva gw'omulabanga ddereeva naye omukyala buli lwayongera okuwangaala naye wabeerawo bongo ayongera kulungiwa. Ddereeva naye ayina ekirevu gwe toyina. Owulidde? Ate mwaba ekirevu Allahu akbar. Ddereeva naye ayina ekirevu toyina. Omukyala buli lwabeera naye ng'agamba naye ekirevu kino tekiyinza kuvaamu kintu ky'amakulu. Ddereeva ayina emboozi ali awo ali mu steering yokka. Kakati ekyo nakyo kikyamu. Ekyokubiri okukwata abaana b'omusajja tetuganye effujjo tulikola. Abaana mukazi abalinako obuvunaanyizibwa. N'okwagala okulumya naki naye si kya buntu bulamu bannange. Waliwo okwagala okumegga n'oluma. Banaye tomegganga n'oluma. Kye yakoze? Mu mbeera y'ekitiibwa tetukakkanya muntu tetukola ki naye mu bulamu muno tomegganga n'oluma. Tokubanga muntu mirundi ebiri omukubanga olumu muveeko. Omaze omukyawa ate omaze okutte n'abaana be. Omukyaye
mukwano gwe bakubye embaga eyogerwako ate ey'ekitiibwa ate Mukama Katonda nakukola obulungi obutagambika embaga nebeera successful n'oyambala bulungi n'omwami n'anyuma ate Katonda nakukola obulungi obutagambika embaga neetambula nga buli omu agirabye nga naye kennyini agirabye kati effumu likyamutuddemu ate ng'ojooga baana yajoza abaana bali baana bato okujjako era nga bw'omanyi nti ebintu eby'abakyala tebiggwaayo bayinza okubanga era nawe waliwo akakodyo ng'abaana abo si bakyaliwange bayinza okubanga si tutunulewo nyaawo mbutwalebeera nga tugamba yakoze kibi tuyinza okubeerawo nga tugamba yakoze bubi okwasa abaana ebipande naye ng'abaana be banannyini bipande ebyo amannya agaliko nga gwa nannyini bipande tutunulewo nnyo era abakazi bayinza okubeerawo ng'ali mu bufumbo naye ng'alina ekyamutuulamu aganayo abaana bano ndibatwala ddi ewaabwe ne wabeerawo embeera yonna ejja n'agaa nti alhamdulillahi rabbil alamin kyembadde njagaliza embazzi kibuyaga akoze eki asudde gwe njagala ombuulire abaana ab'emmamba ate obatimba otya ebipande by'olugave njagala kulumya ono kino kisukka kulumya muyinza okuba nga mukyatunuulidde kino naye ng'ebiyita ekiro kabaka ali mu kwetikka nze nkubuulidde muteeke ewaaga nga tetunaba nnyo okugamba lwaki yakwasibwa ebipande yakoze kibi yakoze bayinza okuba nga bannannyini ono kisoboka nginga kati ali kukyejjako abaana bagenda okutuula P7 ng'amannya agaliko ddala ge ga kitaabwe yagambye ayagala genda mu mateeka gakyusa so ekyo nakyo kyashookize tugaa no even if it is provoking this might be much tugambe tekirowooza weekityo abaana baamiri tugambe mbu baamiri ddala tukkiriza mbu babe ono bye nabo ogenze kino kyabadde kikola kirungi ekiriwa ekyokukwasa abaana b'omusajja si kituufu okulwana tulwanagana naye abaana obaggirangamu ddala tususse oteeka abaana mu ntalo abaana obaggirangamu ddala tetuganye bannange tetuganye tuli banafu tetulabirira baana tetukola ki naye waliwo ekibeera kikoze ki waliwo ekibeera kisusse so ezo ezimu ku nsonga lwaki tetwavaayo ne tugamba nti katukube ettooki kuba kati bino baba bireese ku mutimbagano si kyatteeka nti tulina kulowooza ng'abyo tuteereddeyo ate era tewalina tusuubira nti tugenda kukubira ngalo ebbanga lyo bituwadde naffe kkiriza tukuwe ku magezi gaffe tukuwe amatu naffe bwe tutyo bwe tulowooza tugamba ate tetwogera bino mbu naawe otwale ebyaffe oli wa ddembe naawe okukola amagezi go kyegakola kyegagamba naye tugamba abantu abasigadde abalabye ekyo n'abayinza okukyegomba nti ekyo si kituufu mu kwagala okulumya omusajja kale ne bweba tolumya kyonna ky'obeerako tetwagala kukulowooleza kikyamu anti mwe baseeka era mu abamu abaavaayo nga mutukuba olw'okuba bba wange yantwala ku nnyumba ya Mungu kati ekyo nakyo agenda kukyebuuza agambe naye bana abasajja nze buli kyenkola ne bakikuba n'omusajja era we yantwala ku Kaaba era nakyo baakikuba ekyo ate kyali kifu nnyo era saamanya na kigendererwa kyakyo naye nakyo kyali kifu era bwe nadde njogera nakyo nenkyogera nenga nti muntu ono aprovokinga bw'ati nga yazza alina history enzibuzibu ku Busiraamu yakola ekintu ekyajjayo byuro kyayogerwako e Saudi Arabia nekyogerebwako wano mu byuro ye Uganda wano bakama baffe abatutwala mu babayita ne bababuuza Uganda Bureau and Hajj Affairs ne Kuldi Kampala nekyogerebwako era bannange ffenna be tutwala abantu e Makka Mungu abakuvaamu ne basanga kampani nti kampani ya gundi ye yatutte omuntu ono Allah abantu be tutwala nabo abantu e Makka Mungu abakuvaamu ne bakusanga nti gwe yatutte omukyalo oyo n'omwana la ilaha illa Allah ye gwe yali agenda osasula byonna ebyaddala kyali kinene okutuuka Allahu akbar walillahi alhamdu tekyali kitono seeka
Anti omusajja yaveyo ye n'agamba yali ayagaliza bbaawe eddiini, yali ayagaliza mukyala we. Si bwe tutyo bwe twagaliza. Si bwe tutyo bwe twagazisa. Ate si bwe tutyo. Beke ebbanga bayira obusiraamu abuludde kumpi bwati. Ali kumpi. Ali kumpi n'obusiraamu kubanga era ne steering gy'abaddemu yali nsiraamu. Ate kiri bambi kisajja kya mpola. Kisajja kya mpola. Era nkakasa Amiri engeri gy'ayagala obusiraamu bwe. Musajja ayagala obusiraamu. Ateekwa okubanga yateekawo embeera eyagazisa naye bambi mukwano gwange oyo yalaze lwatu ebbanga lyonna nti ye n'obusiraamu bali bati. Olaba ne mulaavu etinta bweti tasobodde kukola ky'oli owa laavu etinta kuba kati wano wonna ali kufuuyisa busungu. Manyi bamama bange Abanyankole balina olugero olugamba nti bw'ofuuyisa obusungu opama mu mpale. Oyagala okulagako abaliwo. Oyagala okulagako abaliwo nti olina ky'olinawo. Ogenda omaliriza mu nsonga z'okufuuwa. Ogenda okumaliriza ng'oyonoonye bwonoonye. Kati wano mu mbeera mukwano gwange oyo gy'alimu ali mu kufuuyisa busungu naye tugamba nti ateekwa okweyonoonera essaawa yonna. Kati mu kaseera kaalimu kano ak'okufuuyisa obusungu abakubanga yalimu akaagala obusiraamu era yali kikoze. Naye olaba teyakikoze takola ki? Tajja kukyuka. Tajja kukyuka naye si bwe tutyo bwe twagazisa. Omusajja avayo n'agamba yali ayagaliza mukazi we. Twagazisa na mpisa. Beera muntu mulungi oleme muyaaya. Nkufuna. Lema muyaaya. Yogera bulungi. Ate era tomuteekako maanyi nti oteekwa okukola kino oteekwa okukola kino. Ye kennyini akyerabiri nti abasajja abasiraamu bakwata mpola. Omusajja ono ne bwendeka ne miliyoni zange n'eziba 10 zisanga nga bwe ziri. Beera wa mazima alabe ebyo byagazisa omuntu. Si kusitula muntu omutwale nga talina na wuzu oliddi. Oluusi ng'ali ne mu nsonga ze omusitula omutwale e Makka. Wabaire n'abati yali mu nsonga. Yo wuzu yali agirina. Naye nga ggwe oliseeka kubanga kati nze ntwala abantu e Makka. N'abantu bano be tutwala e Makka tumala omwezi mulamba nga tubateekateeka. Ekyo okimanyi. Mwezi. Banange mujje ku Sande inshallah tujja kusoma kuva ssaawa 3. Tujja kusoma kuva ssaawa 3 paka ssaawa 8. Tusoma. Yes. Gy'olaga wadde oli musiraamu naye olina okutegeera ebikolebwayo. Yes. Kaakati gy'olaga wadde olina okutegeera ebikolebwayo. Gwe ng'ositula busituzi mukazi ng'omutwala nti oyagazisa. Awo yasooka n'akola ekikolo ekikyamu. Ekyo kyali kikyamu naye ne gwe baayagaliza naye yamaliriza talaze bwagazi. Yamaliriza talaze bwagazi. Ate era bwe yatuukira ekirungi mwamukola bulungi ne interview ne mugimuggyako ng'akyali ku kisale. N'abagambirawo nze bana nze nabaddeyo naye nze sibiriimu. Omukazi sajja n'ayagala okwetu ettaka limumire. Kuba omusajja yatugamba kirala n'omukyala najja n'atugamba kirala. Otutunuulira obufumbo bwabwe buno bwe baagenzeemu. Kikkirizibwa mu ddiini ndoza tutandikire wano. Kikkirizibwa mu ddiini okuwasa omukyala atali musiraamu. Ensonga eyo erimu amasala mangi. Amasala mangi. Mungu subhanahu wa ta'ala wal mushrikat hatta yu'minna. Au hatta yu'minu. Temuwasanga omushiriku ye muntu agatta ku Mukama Katonda. Omuntu omukubi w'ensaasi, omuntu omulogo, omuntu ki. Okugatta ekintu kyonna ku Allah. Ekyo tuyita obushiriku mu Busiraamu. Ye muntu okuddira ekitali Katonda n'akiwa obuyinza. Kuba tumanyi Katonda yagabirira, Katonda yagaba obulamu, Katonda yajjawo, Katonda yassaawo. Kati okuddira obuyinza bwonna n'ekisana kino kiraba mu kintu ekirala ekitali Katonda oba omugasseeko. Kati abantu abali mu nsaasi bagatta Katonda. Abantu abalogo bakozesa ebitali Katonda ne babiwa obuyinza bwe butayina.
Owulidde kati waliwo enzikiriza eyo Qur'an ega nti towasa muntu bw'atyo okutuusa nga akkiriza naye abamu abamanyi bagamba nti ate omuntu atali musiraamu abeera ahlul kitaabi. Katonda bwe yali ayogera mu Qur'an alina we yayogera abashiriku ate alina we yayogera ne ba ahlul kitaabi. Tukirabira mu ssuura ki Allah agamba nti lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Lam yakuni alladhina kafaru nalaga nti tekibeerangawo oba baali ku nsonga y'emu abantu abawakanya amateeka ga Mukama Katonda okutuusa obujulizi oba Qur'ani we yakka naye nalaga nti mwalimu al-mushrikina abantu abagatta Katonda wal ahlul kitabi ne bananyini kitabo. Kati kitegeeza nti Mungu ayawula bananyini kitabo abakatoliki aba Seventh Day n'abashiriku plain bano be bashiriku plain ab'ensaasi. Kati bano obushiriku bwabwe buli kugwa omusiraamu ategedde obusiraamu nti ono agatta Katonda mu mbeera ki nti addira obuyinza Katonda bw'alina oluusi n'abumuggyako n'abuwaani. Kati ontegedde so waliwo abantu abakkiriza abagamba nti omukatoliki tomuyita mushiriku omukatoliki nannyini kitabo. Omulala n'agamba nti omukatoliki mushiriku kubanga agamba nti Yesu mwana ne Yesu Katonda Yesu nga byonna bwe bitambula Trinity. So kakati ekyo kirimu enjawukana kiyinza obutabeera na answer yakyo ng'eri straight wallahu almusta'an. Seeka wentunuulira gwo tusaba Allah atusaasire wetubanga okutaputa kwaffe tutaputa bubi nga kituufu kyakolebwa neve tugende mu kubeera mbu tekyakolebwa kuba tetunnakirabako. Kati obufumbo obukkirizibwa mu ddiini obw'okubeera nga tetulabye kuwoowa nfunye mwana munnange kankyeteekeko nze kati tukitwale nga kiri jjeno nzize nfunye omukyala si musiraamu aganya okukyuka mu ddiini ne tugenda mu mateeka wabeerawo balooya n'akwata bayibuli n'enkwata Qur'an ne tulayira mu ddiini obufumbo obwo bukkirizibwa. Kyenja okugamba nga nkububiriza nga mbumbawumba ebigambo byange gwe omusiraamu ali eyo atulaba awulira Oluganda wasa musiraamu. Omusiraamu ali eyo andaba ng'owulira Oluganda wasa omusiraamu. Ate gwe era omusiraamu ali eyo andaba oli waddembe okuwasa ku mukyalo omukatoliki bw'aba asiramuse kubanga bw'asiramuka aba afuuse eki aba musiraamu aba takyali mukatoliki. Bw'aba asiramuse muwase. Olw'embeera yaffe gye tuwangaaliramu wano oyinza obutasobola kutambuza bulungi mbeera ya bufumbo nga muli mu kasolya keekamu nga muli mu kye bayita adiyaani oba amadiini ag'enjawulo. N'olwekyo tugamba nti gwe omulungi ali eyo andaba obufumbo oba abantu okubeera wamu kisukkako ne kulaavu kisukkako ku kintu bebi kuba kati olaba nti nakibagamba nti buli mubanga muli mu bufumbo muno ng'ono Muhammad ng'ono Margaret olede mu butandise mwawukanye awo wokka mumaze okwawukana era muyina emikisa 99 ku 100 okusigala nga mwawukanye kuba mutandise temukwataganirako ddala ndowooza kubanga eddiini kyekintu ekitali kya lunaku lumu tekijja kukoma olwo lwennyini lwe bawasa. Kijja kubeerawo nga muzadde, kijja kubeerawo nga omu ku mwafudde obanga mugize omwana mubatiza omwana oba mukolera akiika kijja kubeerawo nga baziika ewaabwe w'omukazi nga baziika ewaabwe w'omusajja. Kati olaba gwe Muhammad lwojja
nga tojja omukoto kugenda wali sapule we bakolera emmisa y'okuziika olaba naawe gy'ovuleeti bwozze ani Kaserini bw'obanga mugize mu ddiini n'ojja mu ba Muhammadi bano bali ku misaalo batudde nga gw'oli katebe eri otudde. So buli mutandika obufumbo nga mwawula enzikiriza emikisa 99 ku 100 egy'okwawukana gibeerawo nga gibalinze kubanga we mumalaawo bwe mufumbirigana olwokuna olwokutaano ejjuma ekyuka ejjuma bw'etuuka ono ateekwa okusigala gw'ogende temwawukanye mumaze okwawukana muba muwummulamu olw'omukaaga nga mufunye laavu olw'essande obugenda omukwatako n'agamba ngenda mu misa temwawukanye osigadde yagenze temwawukanye muba mugize muti omwana ng'akugamba nti kati tumutuumaani nga mugira oba abeere Muhammadi nti abeere Likimondi nti atabeera Likimondi abeere John nti kale tumuwa Abdulatifu temwawukanye enkaayana ziba zitandisaawo enkaayana weeziri mugenda kukola mutya n'abaana basomere ludda wa basome enzikiriza yaani kale mukkirize mugaane olede y'eddiini eyawula tezikwataganirako ddala era temulowooza ffe tubyogera mugaba waalimu mwawula mu madiini siffe abaawula wabula naffe twasanganga nekya y'eddiini eyawula bwetyo bweri owulidde abasiraamu balya bulala nammwe mulya bulala bwe tuba tuwasa tukola birala nammwe mukola birala enziika yaffe endala nammwe eyammwe endala bw'obanga toyagala kugira funa munno gwe mukwatagana naye oba ow'omukumu abeere ng'agenda kusala ayingire enzikiriza ya munne otherwise nekya y'eddiini yeyawula siffe ababyogera ntegeerekese bulungi amanya Sheikh Shakibu Ssekimwanyi omulangira y'Obukoto mashallah kampuni Takbir Travels etwala abantu e Makka ne Madina nga January ennaku z'omwezi 17 leeta passport yo kati w'olabidde interview eno ne ssente nja batwala milioni 5 zokka kuliko air ticket kuliko visa kuliko hoteli kuliko essente z'okulambula mu Makka ne Madina nsaba Allah akunjagalire inshallah tusinkana omulundi omulala tusaba Allah mufunemu kyakuyigamu ngeri gye yakoze ate ne muvuma katusubire nayo tetuvuma tufune kyakuyigamu wootategedde uyitewo buyisi oba obuuze mu comment ogambe seeka kino kiri kitya seeka oli ansindikidde message mu nkwagaliza omwaka omulungi muddemu nkwagaliza omwaka omulungi yesu omuntu asobola okugamba nkwagaliza omwaka omulungi kanaye nkwagaliza omulungi kuliko omwaka ekyo ekyakuliko omwaka kirala kyekyakuliko omwaka kirala ekyokwagaliza ekiro ekirungi n'omwaka omulungi okwagaliza olunaku olulungi ebyo byonna kubanga omuntu alina yawumun laka wa yawumun alayka olina olunaku nga luli against you ate olina olunaku nga lulwo so n'omwaka bwe gutyo osobola okuba n'omwaka Katonda n'akugerera kuba yayiga nti la tasubbu ddahara abasiraamu temuvuma omwaka n'abantu mwenna abandaba n'agamba nti fa inna Allaha huwa ddahar kubanga Katonda ye mwaka yina nnyini kukola nteekateeka zonna ezabadde mu mwaka buli lwoga nti omwaka guno ekyaka kino kyabadde ovuma Katonda ye yabigeza ebyaguli ate on top of that ebyo byonna ogamba nti omwaka 2025 banange omwaka ogwo gwali mubi nnyo naye mu bubi mwagwo wasobola okusomosa obulamu ne buyingira mu guno kakasa nti entaana ye eri mu myaka gy'omu maaso gino si gya mabega ate ng'entaana kye kizibu ekisinga obunene kati emyaka gy'obaddewo gy'emyaka emirungi egijja mu maaso entaana yo mweri weebaze Katonda nti wooli otherwise temuvuma mwaka ega nti Katonda apenu yanjiddemu weebale kuyingira mu mwaka alhamdulillah bannaffe tuwangala nabo bwakikugamba kiri mu buzibu ki ogase Katonda laba bakwagaliza omwaka omulungi naye nkwagaliza omwaka omulungi Mungu agukuwe omwaka omulungi gwe mwaka gw'osomosezza obulamu n'oyingira mulala omwaka gw'osomosezza enzikiriza yo n'obanga wayingidde omwaka ne shahada n'ogimaliriza nayo ogwo omwaka guba mulungi gy'oli so temuvuma mwaka Katonda yennyini ye yakugeredde ebyabaddewo mu guno yennyini mugambe nti Katonda nkusaba guno gwe tuyingiramu ate onkyusizeemu byompadde mu bino bibadde bizibu naye neebaza nti obulamu mbusomosezza
Katonda nkusaba ebitaabaawo muguli obimpe muguno. Tusinkane omulundi omulala inshallah. Badde ne Seeka Ssekimwana. Tubadde kumulangira furniture. Akutegeeza kasa kiyitibwa kya mu nnyumba nga furniture. Ye waali obikutuusa. Ali wano ekyanja ku gundi opposite mafuta ga Total. Wansi ku kizimbe bakiyita Salamu Tower. Omwana mulenzi alina ebintu ebirungi. Ndowooza entebe mashallah tujabeeko. Yeno gye tutuddemu. Emabega kino mukirabye byonna by'abazungu mu abagambi ebifaananyi kati ekifaananyi mu Busiraamu tekirina buzibu. Olidde. Emmeezi eziri wano mahuga nani naddala nnyo ebitanda byendabye wano by'abantu bagole. Nga ddala obadde okyali mupya mu bugole. Ndudderuddemu. Omugole yabeera n'effujja adduka n'addako mu nsonda eri n'addako eno. Neyeegazaanya. Bw'oba n'ekitanda ekikadde nga tokyekakasa oyinza obutasigaza naye jangu wano kumulangira interior inshallah taala. Tubadde ne jingu inshallah ku kamera tusinkane omulundi omulala. Allah wanaaba asazeewo kuba si magezi gaffe yasinga okumanya. Mubeere bulungi mweraba.